Amayanja family tugikumidde ebbanga ddene basoleya nnyo kubuulira basoleya nnyo e Kampala nesibe basinga e Kampala era Pallaso Uncle Pallaso kino tukikugamba badogo gye bali abamanyi abasalawo e Kampala tolina kyoli genda kugamba nti musajja oba mukubye nga tewali kintu kimukubya alien skin akirize nti Zelensky oli mu Russia Putin Pallaso wagamba nti kino sikyagala olina owuliriza muganda wange ojja nanjaga wa musajja jukira twabadde twakava mu lumbe ng'alina obusungu bwa Nalongo teyalese na mwana waffe omusikandoza buli kimu wakitegedde olwa eke era obwo busungu bwonna yabigase wamu n'amutereza omutwe. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7-7-9-7-2-9 oba noti 7-8-29-52-155. Kale omukutukuta nti kusinzira okubanga tukuweereza linnya lyange nze Sonko Muhammad tuli mu Oboja ghetto. Ensonga za Pallaso na alien skin zikutte akati wansi ne waggulu. Olunaku olw'eggulo zabadde ssaawa 2 ez'akawungeezi waliwo studio Pallaso mwagenda maaso n'okubanga akolera rehearsals. Pallaso alina ekivvulu ekitumiddwa Love Fest ekigenda obeera Lugogo Cricket Over ennaku z'omwezi 9 omwezi tugendamu ogw'omukaaga. Kakati Pallaso aba agenda maaso n'okubanga akola rehearsals ze. Alien skin yabadde expecting mu rehearsals zino so ng'era ayitiddwa agende yabeere ng'akola ki agenda maaso n'okulaba nti akola rehearsals. Naye mbu bwe yatuuse okusinziira ku Chaga yaliko manager wa Good Life agamba mbu yatuuse mbu ayina eggaali gye yagenze nayo ne bageza okuba mbu ng'abakyankalanya bantu kyabadde babagamba ebyo tetujja bbanga tubikkiriza wano era akavuyo katandikidde. Olutalo lwabadde lw'amaanyi nno ddala kuba lwa ebintu ebimu ebyayononyese mu studio eno Pallaso mwe yabadde agenda maaso okubanga atrainingira oba akolera rehearsals. Pallaso yavuddeko waya era wuuyo ng'alumbya alien skin yabadde ali empimatu natugamba omusajja atati addenja leero ng'atidde eddenja kitegedde. Olutalo lwabadde lw'amaanyi era omukulu Chaga yakutte kasimu n'agenda maaso n'okubanga akubira poliisi eyazze n'eteeka alien skin kabangali kaayo n'okubanga edispasinga abantu ababaddewo bonna naye ate mu kutambula okugenda bavuge alien skin omutwala ku poliisi alien skin yabuuseeko n'afuumuka emisinde era nga bagamba nti ati addenja. Ndi mu Oboja ghetto n'abakulu bendi nabo wano eno omukulu ogamba otya? Gyendi sebo ogamba otya sebo? Obulamu bulungi si bubi mpozi gwe Medi nange wendi wano mpola mbadde mpuliriza ng'onyonyola ensonga za alien skin ne Pallaso n'ekyomu ky'obuntu ky'omubutuufu Medi kiba kibi nnyo omuntu okuyita obeerewo oba ku mukolo gwe ate olumala n'akwefulira n'akuba empi kya buswavu nnyo era alien skin tatya ddenja ye tatya ddenja era oliyo ekibanda era nkugamba oliyo ye ekibanda alien skin kibanda era ekyo Pallaso kye yakoze olwaleero mugenda ne mwepanka mbu muli bamayanja family muli bamaanyi naye olwaleero jakiraba era muzeyi Pallaso nkugamba muzenga mukuba abantu abatalina musanga abatalina bwemage ne alien skin mujja mutegeera ate mutyawo mutwe muwaga musajja anti ffe tetuwaga ffe abalasi tetuwaga era ne alien skin akimanyi oyo Pallaso olaba Pallaso tonnaba kubeera wakabi nze nkubuulira naye gw'ojja n'oyimba n'olowooza oli wakabi Pallaso muganda wange ekintu kye wakoze kikyamu nnyo era nkusaba weetondera eddoogo oyo omwana yakajjabuzi mwana muto Pallaso kye yakoze kikyamu nnyo teyabadde ng'alina muyisawo ati ate omuntu gwe yayise n'omukuba otyawo otyo togamba yamukubidde bwereere omuntu ne waba akunyiziza Pallaso tayinza kuuma busungu bwe
ate kibanda bakubaki bwamuyitiriddeko butya medio mpisa ewuwo tulina bye tunyumizamu newe mba nkunyiziza olina okuuma ekitiibwa kyo lwaki ate oba owanika ekikonde Pallaso muntu mukulu ku alien skin era akimanyi alien skin oli muniga oba okitegeera wabaddewo akatabanguko konna Pallaso kati akuze takyali mwana muto olaba ne mukulu w'ebyokulwana Kamiri kale wadde bikyamulemeddemu naye era yakendezaamuko okitegeera naye abo bo babaki lwaki baagala nnyo ebintu by'entalo Mayanja famire yabaki bo tebasobola kwekuumako nga ebyo byabwe anti kati kyekyabaawo kakana stage eriwa Pallaso yegende eyinza obutabaawo oli kibanda muganda wange tetutiisatiisa era tuli banyiivu nnyo era Uncle Pallaso tukugamba ekintu kyewakoze muganda wange kikyamu nnyo kibanda abadde tolina mulabisawo otyo ebyo ebikolwa byewakoze bya kidongo nnyo nedda ababawunsa Medi ababawunsa bazoleya olinamu sente zo ojja ozirya ate akukwatirira byekidongo ekyo kyomuwagira nedda siwe ekito we kiri era Uncle Pallaso abo babawunsa waliwo promota wamanyi bamuyita amasiko yategeka ekigulu kya Kenzo era Alien Skin yamwegezaamu muganda wange kizinza okuba Medi abasajja bazoleya mwana bapromota abo bazoleya muganda wange wadde nange ndi promota neera nange nemanyi nyine zalawo sijja kulimba ate Alien Skin sijja kulimba wamaanyi gwe wamulabye amuddiza kiraga amaanyi nedda si butiitiisi abamukwasa ŋŋumi nawe omubanda omulaba kibanda omulaba omuntu ayagalwa n'omukulembeze omulamba Kyagulanyi ng'omweteekako mukuba empi mwana ekyo Uncle Pallaso olina okuvaayo neweetonda amannya agange bampita Kabalasi MC Kabalasi Pallaso in fact by the way watujidde wano kutandika kola programu yaffe akawungeezi kano Pallaso nga amaze okwetonda Pallaso yeetonze Pallaso ne shows eziri kuba ekivulu kino tambula ne post abatugamba ezisinga obungi eziri side z'embalala abantu baziyuzizza banyiivu geto nyiivu yakote ku kibanda kati kyoyina okumanya nti Mayanja family amaanyi mangi sure mangi gundi wulira amanyi Mayanja family bagamba nti ekuba abantu naye bakubira fensi bankugamba Medi ekubisa discipline omusajja Alien Skin yabadde n'enjaga mu nsawo Pallaso n'amugamba tojja nanjaga si kusala bigambo Pallaso kitagala munyiriza njaga tanywa njaga ulira interview yange sagalo sige musajja wange kati niyo dakiika Pallaso musajja mukulu kubanga era kati mu baganda babaliwo kiwa kyabasinze discipline akyagiina kakati Pallaso family yasinga Pallaso nena akaba mangu tugenda kugamba nti musajja oba mukubye nga tewali kintu kimukubya Alien Skin akirize nti Zelensky oli mu Russia Putin Pallaso wagamba nti kino sikyagala olina owuliriza muganda wange eri Mayanja tojja nanjaga ojja nanjaga wa musajja jukira twabadde twakava mu lumbe ng'alina obusungu bwa Nalongo teyalese na mwana waffe omusikando za buli kimu wakitegedde olwa eke era obwo busungu bwonna yabigase wamu n'amutereza omutwe wadde kumutereza mutwe Alien Skin omulaba agamba mbu akuba bambeza naye muganda wange Mayanja family olaba yakubye bukubi wa mukulu we ne bayungula ne bamugamba kiki nze negamba basajja ba Alien Skin era we bali wano bazoleyo n'essaawa zino tuyiza n'okubagana ate nabo zenkuwulira Medi nkugamba ebigambo bino Uncle Pallaso ekintu kye yakoze kikyamu nnyo Medi nze nali wano eno wali wano
eno nga gravity azole ya kamiri era nakugamba era ne gravity ne muchawa ne kati lwaki bo buli kiseera batusokola effujjo kino nkikugamba Uncle Pallaso talina kyali okitegeera tayinza kuba alien skin wati ebyo bya kidongo wamanyi ki babe bati ate ffe tuyinza n'omusabulamu ffe tukugamba Pallaso tusobola omusabulamu tusobola nga bajja tusobola Pallaso yaani nawe ffe tuli kuoboja olaba medi kino tukikugamba Mayanja family tugikuumidde ebbanga ddene bazoleya nnyo kubuulira bazoleya nnyo e Kampala nesibe basinga e Kampala era Pallaso Uncle Pallaso kino tukikugamba badogo gye bali abamanyi abasalawo e Kampala tolina kyoli kyovalaba nekibanda mukwano gwa president omulamba Kyagulanyi omumanyiro otya anti alien skin gwe oyo ngwa naawe mbega wa musajja omunyampi bagenda ne bakukutana ne bagenda bali omunyampi ne bajja ne befula mu people power tebala ne mu White House Magere Mayanja family tubalaba bulabi ku gate Uncle Pallaso mwana kyewakoze musajja wange ojja kumanya nti oli ku musajja tatya denja era jakulagira mpole ensonga eyo naye amanya abambita ATM kireka nickname banange Pallaso aba yakubyako oba balwanya oba bakoze kinze sagala kumanya obwana obumanyira nnyo obuto tebunabana kutambulako nosa ate oba olya kamire family gwe giveeko abana bagiveeko Mayanja family giveeko omutwala balina munene babakube bali bakifuzi bajja bakuba ate tetwagala bakuba mu mbeera yambi kulaga bantu mba ate Mayanja family tuli bakuba twagala tumukubya wamulabe yamukubya ki okusinga basinza okunyumira anti gonyumiddwa obunyumiringa gyamukubya atatya denja ate lwaki yadduse n'okuwanika emikono era yalabye twale tugana mugirayo mpingu kumusaako n'alajana netumulaga nti obusobozi omukubakuba nekiboko nga mwana muto yawanise ate teyakkiriza oba okkiriza nti onsobola era kyova twamulese aterera omutwe naye olowooza okuwanika ku emikono teyamubibubi magezi alage nti nze ate magezi omusajja akutta ate ngaowanika medi ze nkubuulira nno Pallaso omulaba edduka kuba ne bayimirira one to head to head era tamusobola Medi oyo yebaze nnyo oyo ate oyo Pallaso nkubulire Medi yandyebaziza nnyo omugenzi radio kuba singa teyali radio singa teyadda wano singa tetumumanyi nakumanya kyovulaba abasajja gwe Pallaso Uncle Pallaso nkugamba webaze nnyo omugenzi radio era wandibadde omwana nekuyita mpuliranga kinuma alien skin omukuba otya mwana fena tuli babantu ne Pallaso mubanda ne musajja waffe ife omuziki gwe tubadde tugonyumirwa ne kati gwe Pallaso alina abantu bazenga ayikiriza ki talina sebo tukugamba gwe Pallaso tukino tukikuddamu alien skin toyinza kumuzoleyo tyo bya kidongo omukuba omukono otyawo otyo omukono otya alien skin ali ku level kyennaku zino mu baana muganda wange mama tonna bamutegeera va ku bana abefumba mu Mayanja family abo bannamukadde bagwako Uncle Medi bano bannamukadde bagwako guno naye nalina ekivulu love fest waba kiina sowa kati Pallaso wadde yakoze ensobi abantu bagira agende mu kivulu kyewo waba yeetonze nga yeetondedde alien skin mwana tuyinza okukwatibwa ekisa kuba ffenna tuli bana Uganda ate tuli balaasi abantu bagende mu kivulu naye mwana tuwulira obulumi bungi omubadde omusabula otyawo kati ukisoboka mujenga mukimanyi
tukimanyi era naffe tuyinza okubeerawo tukugamba era tubagamba twagala tulabe Mayanja famire ne badogo b'essite ffe tubagamba mutuzoleyazoleya mwana Mayanja famire mmwe baani naye Pallaso gwe muzaala wawe w'amaanyi njuzi omutanda yakamala omusiima omutanda tetuyinza zoleya mutanda yamusiima nagamba Pallaso ennyimba zo kuba mutanda ye w'amaanyi era Ssaabasajja Kabaka wangaale era ye Ssaabasajja Kabaka temuyisaamu maaso naye Pallaso ebintu byewakoze bikyamu nnyo kati omubanda manya Kabaka yakusiima naye akulaba atya ate ng'olimu ebyo tekimukakkanya ate nga akimwongera bweyongezi okuba abantu kugambe obuzibu bwavudde Pallaso yakakuba abantu bameka ono yabadde amutereeza mutwe gutya mulwadde omutwe yalina brain y'omutwe agirina zenkubuulira oyo musajja ataterere wanaaba teyeetonze naye kwetondera Pallaso alien skin yalina okwetonda alien skin yalina okwetonda mwana muto musajja amugaterera omutwe nti ate negwozadde akubira engoma nozina abamuto kati obuto kyeki muto mu music mu myaka n'ebirala laba kibanda ate medio yagala kwerabira abato bye bakoze laba kibanda kiki kyotamanyi alien skin omukulembeze waffe Kyagulanyi mulabe laba bakankanya muganda medi totoigeza na byetalina kwogera abaana abato bannange mubawe level kino nkikugamba alien skin mu muwe level era Pallaso tukugamba olina omwetondera alien skin muwe level muziki toguwulira tonsijukiza lockdown ate mwana Pallaso oyinza n'okunsijukiza lockdown nedda tatidde danger oyo yatujukiza lockdown era kyali wange gwe yakonye era mwana alien skin ffe tetwasanyuse era kituluma era tuli wamu naawe osegera nedda omanyi abantu bakikwata bubi alien skin oyo mulaba gayi wa tabbo nnyo ate gayi oyo wakabi nnyo yakumye obuntu bulamu era nga kibanda batuzoleya nnyo mu ghetto naye era yakulaze obukakamu bwa ghetto Pallaso tanywangako kunjaye kyomugane naye kankubuuze kino singa alien skin yakubiddwa omuntu nga Kididi yali mulese n'amukuba empi tayinza era yandimulese era yandimulese alien skin tayinza atekuba ate alien skin awuliriza era kyemmanyiko muntu mulamu era yakirese tofulaba yasazewe ate okudduka kabangali mediteri echekango tekimanyi muzira ne wobera gwe nga bakutadde kabangali ate kiki bibawo omusajja bamutwale nange newe mbanze sebo nga bantwala nsolo buka kabangali ya polisi nenziruka era kyo kyewakoze mwana one love era bali kwemerera kimwongerako obukakambo yalaze kino kimwongerako kinene nnyo era mwana mwenda era tukusaba n'akavu big up mwana kimwongerako okulaga nti murastaman mukakamu ate musajja ali kamu webale nnyo nekatawo ate nekiragana kyongera omwaka nti gye yakulira mu lujja lwa bantu n'aba Mayanja family bakyetwala b'ekawempe obulaba bakulira egaali z'ekawempe Pallaso mwana nagwenyakunyiga gwe Pallaso mwana tongezaku Uncle Pallaso kandi yakoze bya kidongo oshegera nenga Uncle Pallaso tukusaba paka yagalo mu bwage toyite kireka oboja station Uncle Pallaso wetondera omuniga waffe takulina kubuzibu tunonya mwana era yemedi wakabi alien skin ayina ekivulu kyetulirako kyebagezako teekateeka kyebayita Nkwakyo festival kino njagala nkiyise nawo okulya enkwakyo si kibi ate enkwakyo si mbi oshegera era ekivulu ekyo banaye come all era tubayita mujje mumuwagire zikola amaaso kubanga gali masive kati nze nsobola obeera wano watano ndi wano nemedi ndaba ntunula ate kati alien skin okimanyi saa ali mukujuzaawo kati lina ku kivulu kyoyo mazafaka Pallaso gwe Pallaso gwe mwana Mayanja family fuck off man mugendereze
Bamayanja family befudde ensonga mu Kampala ekyankalanya naye olunaku lumu we tulitabuka muganda wange emiti emito gye gigumiza ekibira Uncle Pallaso ekyo njagala okimanye nawe nsuubira baali bakuzoleezaako ewamu ng'okyali ddogo ne bikuluma naye ekyo si kyenjagala era Uncle Pallaso oli wakabi okuba naye oli mutoowo tekirina kimukubya kityo kati gwali mukulu wange kyogamba sobola okunkubya ebyo ebyekidongo oyinza okunkuba ebyekidongo oli mukulu wange kyogamba oyinza okunkuba ebyo ebyekidongo oyinza okunkuba ebyo ebyekidongo Pallaso bye yakubya alien skin nabikuba atya nawe Medi oli mukulu wange ensobi ze n'agambye we yavudde yabadde n'obusungu bwe okuva ku lumbe ate leero lwaki yabadde akola ebitajja yabimanyi era musajja waffe omugati fenna tuguwoomerwa guguno nze sigwekweka ne mukadde akimanyi naye bw'obanga onaalya ng'omugaati ng'osumbuwa abantu ojja terezebwa omutwe eri mu famire egiraba edduka tolina gy'oloopa wa Katonda abaana bato abo simanya baisikiri abo simanya sibamanyi bamanyaze ne bave ku kameri bave ku baana ba maama ajja kukola empalana mbu alina ayagala kukola kyankanya Pallaso aleeta empalana ate mbu ajjayo olutalo olwa kamiri ng'aleeta ebyedda mwana wa mama tebamubuuza pangire mayanja tebagibuuza tebabukola naye kale byebyo ebyakubiza abaana kati omwana omutanziramu ambuuza kamiri mu Uganda omwana omutona ambuuza kamiri kyetugamba fe tetukyakuba katukakubisa bwongo okitegeera nowanika naye kale wadde musajjawo naye empi zino empi mwana kyovala ndi munyivu nnyo empi zakyana kito nnyo naye izolo kituluma zabadde sirapu zennyini ziri ezalagirwa naye kankubuza ekibuuzo singa bakunyumiriza nti Pallaso akubye alien skin empi nawunga n'okunga osobola okikkiriza singa bali bakunyumiriza kinyumirize nga tokirabye tekisoboka naye ate mwana Medi kyabaddewo accept defeat is the best naye nga muganda wange byonna biba byebimu Rock Giant wano walaba akasajja akalema kamuyimirirako ne kamutereza omutwe kabukyamaani yalopawa waliwo abantu bajjajja ng'alina okutereza omutwe n'oterera gwalien skin tolina nakyo waakubye nze nkubuulira Pallaso atambudde n'agenda South Africa bamukubyekubye n'aterera omutwe kati gwe lwaki takuterera lwaki toterera mutwe alien skin bano baddogo bakulimba nze nkubuulira gwe ddogo abaana bagge tebamulimba bamulimba yaterera omutwe agana abeera n'okubuuma wali n'awanika olimbeza gw'oliko mbeza waliwo yegedde n'abuuza n'agamba nti bawunsabe champion gudo yabaddewo banga bakuba omusajja mukira yagukwese mabega champion gudo byasa bingi champion gudo yafomose tayinza nakubeera omusajja yekala kasanga gamba gwakavugo kayinza obutaba oyo muto bambi ate nenga nasemu amaanyi bambi musajja waffe tagwamu maanyi si asoose okubwa Rock Giant bonna ababuuzi babakubye babaterezeza ne baterera naye nga kale mu byonna tekyabadde yamulo yakubaani Yangmulo bamukuba ate osobola okubeera mu Lion Island n'otayigiriza abantu discipline sakati oba oli wa Lion era bo tebakuba tubemwogera tebiri ku mulamwa champion gudo newandibadde nga walinze Medi nga wenkugambye alien skin omulaba musajja ategeera Pallaso era Pallaso nze mwewunya n'omwewunya omuntu Medi w'omuyita tolina muyisawo otyo okitegeera tolina muyisawo otyo gwolowooza alien skin yabadde musiru alien skin yabadde asobola okulwana era yabadde asobola okwedifendinga era ndowooza wamulaba ku bawunsa naye gwolowooza lwaki alien skin yakumya obukkakkamu lwaki yakumya obukkakkamu obwo n'ataddiza Pallaso yagamba talwana ne ku bawunsa agamba champion gudo yakuba bawunsa
oyo mwana mugezi ayina obwongo era nkwebaza nnyo mwana kuba abo balaba ebyo bikoko bizungu wadde byasitulamu biki ebyo bikoko bizungu eŋŋumi emu muganda wange kiba kitudde ebyo bikoko bizungu otegera ebyo kwepika bwepisi obunyama naye wakawambwa nze nkubuulira abanyiga bepikanga bati ate ne babatuuza kiki kyotamanyi medi bepikanga bafala bepikanga we batyo ki ekiri omugagga You motherfuckers, your boy Big K. What up? America. Nayogera Luganda. Tunayogera tutya Ababuze kobuza from US. Yeah. Motherfuckers, your boy Big K in the Which team are you? Are you Lion Skin or Pallaso? motherfucker watch me was Did you see the trending video on social media about Lion Skin and the Pallaso? Never actually. You didn't see it? I'm not bothered. For me, I'm over there watching niggas performing. Chameleon. You ever performed with Chameleon? You know him very Never, well. but I was over there watching niggas doing thing. I got the energy. I can get the microphone and do my thing like he do. Yeah. As long as they be played. The problem with these niggas need to learn one thing. Okay, you have to learn one thing. Like what? Like the ghetto Yeah. and respect. Are you someone from ghetto? Yes, I Have you am. ever been in the ghetto before? I'm born there, motherfucker. You have ghettos that side in USA. Maji. Okay. In Uganda from Nkere. Nkere is next to Banda. Yeah. Banda next to Nkere and Nkere is no what up there, Maji. What about the other side? Where you come from? That's sacred personal. I don't want to talk. You don't want to talk. Okay. Kale tubaddeko wano mu bojjo lunaku olwaleero. Let's give it a little freestyle though. Okay, Motherfucker, make sure never forget where you came from. Don't Pallaso though. Come, motherfucker, speak them flows. Come to the motherfucker budge in the back room where the boss, motherfucker boss be. I'm talking about me, my nigga. I'm talking about you, B. You never see me in the black room. We just done the motherfucker New Junction Mall. And actually, you know what the fuck will be. Cause you motherfucker find me. I don't wanna know the motherfucker looking for Bacala, you. I'm like, no, don't look at me. Motherfucker plug in your TV then. I'm a motherfucker virtual bitchy then. And I wanna be upset with Okay, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Barakallahu fik. Yeah, man. Kale tubaddeko wano mu bojja nga tugayamuko tulabe Uncle Pallaso ne Alien Skin wa city ya Danger Watagwan. Tulinze ekivulu kya Nkwacho Festival as we are waiting for Love Fest right away from Cricket Oval. Kitegedde bulungi nnyo. Kale tujja batongera okuba nga tukomawo nga tulaba bino binaggwera wana nawe tujjidde okola programu eno Uncle Pallaso nga yeetonze. Yeetonze. Side z'embalala eyo post esimu bazitimbuludde abana ghetto banyizeemu. Era pressure y'amaanyi ebaddewo efosinze Uncle Pallaso kubanga bawe ne yeetonda n'agamba bannange byabadde kutwe byabadde bingi nnyo ebizibu bingi kino nakiri ekivulu kinkuuba so sasobodde controllinga tempa zange ndekyaddiridde kyabadde kyakusabula Alien Skin empi mu matu pyapya naye munsonyiwo tubeere nga tubulamu nga bukola ki nga bugenda mu maaso so Pallaso talwawo kwetonda mumanyiko ebintu bibiri talwawo kwetonda kyatalwawo kukaaba okitegedde yetonda mangu era yeetonze era embira nebeera nga yandibanga labeka yandidda mu nteeko so tulinze okulaba nga tubaddamu okubalaba nga beebongako nekino this was not a stunt I think kino kyabadde real empi zaabadde za ddala pya mu matu kale nze Sonko Muhammad enjogal ali ku kamera nyongera okujjukiza Babeti's Touch ne Peter Studio basangibwe bulobaawo makeup omulembe kusayiringa nviiri kutimba ku mukolo kupangisa goma sebifaanaganako ng'ebyo kulabika obulungi ennyo twekwata Babeti's Touch ne Peter Studio basangibwa ebulobaawo akoma ngwanga tafera ya Uganda singa obanga obuukinze tusobola okukima ku kisaawe Entebbe tuvuga straight paka ewakawo mu mulyango that is airport pickups booking nga bukyali otambule naffe nze Sonko Muhammad mubeere bulungi Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 729 oba noti 7 8 29 52 155